Oh yes, mpola mpola natera tukaniriza ko mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda mukamuli amanyanidde wasiba mtantambi kimso Naman Rich Boy Maxudi Junior. Mwebale kuba nti mutambula naffe, mwebale kuba nti mutwagala. Omanyi waliwo ebintu ebimu bye tuwadde tetumanyi naye nga ate byewunyisa nnyo. Waliwo olutalo wakati wa Rema Namakula ne mukyala mukulu amanyikiddwa nga Fiye Mutonyi, mukyala Kat Edwin Katamba. Olutalo luno luva ku luyimba baluyita This Is Love bakola ne musajja mukulu amanyikiddwa nga The Ben era nga olunaku lwa leero Rema Namakula avuddeyo n'ateekawo akakadde kalamba the best challenger. Yes, afuna akakadde era nga olutalo luno lukyagenda mu maaso. Ngenda kusaba okole ekintu kimu, subscribe gwa tunaba point subscribing then tugende mu maaso mpola mpola nga tuchapa. Ngenda tumira ko bakyaliba nga bali mu Uganda ne bweru w'eggwanga nti mwebale kuba nti amukola, mwebale kuba nti muchapa, mwebale kuba nti mutambula naffe, mwebale kuba nti mutukkiririzaamu, mwebale kuba nti mukola mpola mpola. Music updates okuva Kampala Uganda. Jose Chameleone n'akayimba ne mwana mulamu amanyikiddwa nga Sincere Music. Akayimba kano bakayita Muliro. Already audio eri out. Omwana nali signed under Team Good Music ya Palaso. Yes, akayimba bakayita Muliro. Audio eri already out. Jose Chameleone featuring Sincere Music. Then video egenda kuba nti fuluma mu maaso awo. Bumu ku buyimba obuli e Uganda obuli awo obudigiza bana Uganda kwe kuli akayimba kamusajja mukulu amanyikiddwa nga Grenade Official Nterede Ntende kayimba kalungi nnyo, kayimba katabu ate nga nalonda ne mala kapalaso kafulumye dda agenda okanonyeko mpola mpola. Bwebumu ku buyimba obolyawo obukyasinze okuba nti obonyumira. Tusuubira collaboration okuva ewa Weasel ne Rayvanny, akogata Weasel Diamond Platinum, Still Weasel ne Rude Boy and Weasel Davido. Zezo music updates eziva e Kampala ebyeno tojja bisanga wala okujjako fe birina wano. Yes, and now nga tugenda ku nsonga olunaku lwa leero enkulu. Rema yagenda mu maaso n'okuba nti ata akayimba bakayita This Is Love kafikiraningibwa musajja mukulu amanyikiddwa nga The Ben okuva e Rwanda. Akayimba kano kagenze mu maaso n'okuba nti kakola ebyafaayo. Akayimba kano kalimu almost million plus wali ku YouTube. Akayimba kano kagenze maaso n'okuba nti kafuna challenges ezisuuba mu mutwalo ku TikTok. Akayimba kano kalina challenges ezisuuka mu mutwalo ku Instagram. Eno nno zonna ziba record kujjako malamu olwa Palaso ze zabadde ne challenges bwe zityo. Akayimba kazeeko okufuna challenges bwe zityo kabadde ka Rema Namakula. Kikulaga nti Rema Namakula obolyawo abawagizi be babadde bamulindirira ate nga bogattako ne audience ye Rwanda. Kino kikulaga nti yes, oluyimba luno kiruwa marriage yamanyi mpola mpola. Kiteebereza okuba nti mbu akayimba kano The Ben nga tanaba kuba nti akata yasooka n'akarecordinga ne mukyala mukulu amanyikiddwa nga Fiye Mutonyi era nga akayimba kano Fiye bakarecordingira Rwanda. Wano nno obolyawo waliwo ebitasobola okuba nti bigenda bulungi. Musajja mukulu n'asalawo okuba nti akansolingamu Fiye n'aba nti agenda mu maaso n'okukola akayimba kano ne Rema Namakula. Kiteebereza okuba nti Fiye ebiseera byarecordingiramu akayimba kano ne The Ben Fiye yasobola okuba nti avaako era nga yagenda mu rehab. Wano nno kyaleetera The Ben okuba nti atandika okuba nti yeewaliikirira n'okuba nti agamba nti omusajja oba omulyawo omukyala gwakola naye atali serious. Wano nno amawulire gagenda maaso n'okuba nti gafuluma nti MC Cuts amaze okuba nti adampingawo omukyala. Kyawaliikiriza omuyimbi Omunyarwanda n'aba nti oba olyawo atandika okukyusa endowooza ze mpola mpola. Fiye awatali MC Cuts abatasobola kukola, Fiye awatali group ya MC Cuts abatasobola kukola nga tali mu Cuts Music. So n'olwekyo omuntu yenna yali abala business n'okuba nti ayagala push e Uganda yalowooza nti oba olyawo aliko muntu mukyamu era nga yagenda maaso n'okuba nti akyusa minds ze. Kwe kusalawo okufuna omukyala mukulu amanyikiddwa nga Rema Namakula ne bakola oluyimba.
bukyanga bata oluyimba luno for 3 weeks wabaddewo olutalo wakati wa Rema Namakula ne Fiye. Fiye agamba nti omukyalo ono agenda mu maaso n'okuba nti akozesa olukujja olugezigezi n'okuba nti abackbitinga banne mu projects z'abanne. Era avudde n'agamba nti Rema y'omu ku bakyala oboolyawo abakyasinze okuba nti babi abakyala abazibu. Yakimanya bulungi nti munne mulwadde alina ebimutawanya, ye n'akozesa weakness ze n'obulwadde bwe n'amuyitamu akanaana n'akola ebintu by'enjawulo. Fiye agamba nti talabanga ku mukyala muzibu nga Rema nti y'ensonga oboolyawo lwaki ne Kenzo yasobola okuba nti amuleka, kubanga omukyala ono tali straight, omukyala ono ayogera birala kumbe ng'ate mutima gwe gulimu birala. Omukyala ono abadde amusuusuuta n'okuba nti amuyooyoota ng'alowooza nti oba kyaliwe enfanfe, kumbe omukyala ono yes, omukyala ono amubala kimu na kiri. Avudde n'agamba nti nze seeteekera Namakula wammwe wuuyo Namakula abakolagana naye mwenna mbatadde, kubanga omukyala oyo tali straight, omukyala oyo Yuda, omukyala oyo ebintu bye bibuzabuza, omukyala oyo alina empisa embi. Bigambo byani bya Fiye Mutonyi mpola mpola. Now Rema agamba nti nze sirina buzibu na Fiye Mutonyi. Saamanya nti bakola oluyimba ne Deben, oba bakola oluyimba ne Deben ne lugana okuba nti oli alusima. Nze saalina musango lwaki nga n'okuba nti nkola ne Deben oluyimba, kubanga ate okuyimba ye business yange, ate okuyimba nange kwe nfunamu akasente. Okuyimba kwe kwandeeta abantu okunjagala, era kwe kwaleeta ne Fiye okuba nti amanya naawe anjogerako ssaawa zino kwogata Nefani aliyo anjagala. Eyo yonna Fiye byagenda mu maaso n'okuba nti aportrayinga ng'agezaako okulaga ensi nga bwe ndi omukyalo omuzibu. Oyo naalimba kubanga nange saliyo nga bakola kayimba ne Deben, wabula nabiwuliranga mu ŋŋambo. Nze nagenda mu maaso n'okuba nti ngenda mu studio ne tukola akayimba, era nga akayimba kano kagenda mu maaso n'okuba nti kanyumira. Wano nno Deben nange yakwata ssente n'agamba nti Rema njagala tushootinge video, era nange nenzikiriza nengenda mu studio nenkola akayimba. Wano nno saamanya nti oboolyawo omukyala mukulu Fiye alina tabu eri akayimba kano ba balinamu obutakanya ne Deben. Tumala okuta akayimba Fiye atandika okuba nti ansindikira message oboolyawo ezigezaako okuba nti zikolima. Saamanya nti oboolyawo mukyala wattu nali mukozeeko obuzibu bonna bonna. Nze sirina buzibu na Fiye, era nga Fiye mukwano gwange, wabula bw'abanga atakawo attitude eyo eba si nnungi. Nze ndi wiringa okuba nti nkola ne Fiye ennyimba n'omuyimbi yenna, era nga saagala omuntu alowooze nti oboolyawo nze nina obuzibu ne Fiye. Mpozi nga Fiye yalina obuzibu ku nze, naye ng'ate sirina buzibu na Fiye. Ngenda okutwala omukisa guno yenna nakola challenge ne beatinga nga bwe njagala. Ngenda kukwata akakadde ka miliyoni ya Uganda, aba miliyoni ya Uganda njimuwe, kubanga ate bafani bageze mu maaso n'okuba nti bandaga omukwano. This is love bebumu ku buyimba obukyasinza okuba nti bukola mu Uganda ne Rwanda, especially Rwanda, era nga we twogerera Rema atandise okufuna business mu nsi y'e Rwanda mpola mpola. Fiye ageze maaso n'okuba nti akolima. Fiye agamba nti Rema yali mukyala mubi. Rema yategera bulungi nti ye ne Deben bakoze akayimba, wabula yagenda maaso n'okuba nti asaba Deben akayimba kenyini ako ke bakola, ate nga Deben yali alina demo nga basobola okuba nti bakola ennyimba endala. Olw'okuba omukyalo ono yali n'omululu mu music, olw'okuba omukyalo ono yali alina ye ebigendererwa bye byalowooza, yagenda mu maaso n'okuba nti asabotaginga kolabo yange, era nga Deben yasobola okuba nti azinjizako. Nze nno sibalinako buzibu nabakwasa Mukama Katonda, kubanga Mukama Katonda yalina ebyange. Mukama Katonda oyo yantonda, Mukama Katonda oyo yeyandeetera okuyimba, Mukama Katonda oyo yeyanfula Fiye owaleero. Mukama Katonda oyo tasobola kuba nti anvaamu, oba bakola ennyimba oba buli kimu balutwala. Nze weriba time yange ya getting over East Africa ndituuka wano nno wendi salo saamanya nti ndituukawo, wabula yali Mukama Katonda eyantuusawo. So n'olwekyo naawo abo abasajja bonna gye bali Fiye ne bakyalibe ne Deben sibalinako buzibu. If it's my time to be my time and no one will stop my time. Bamuyitani Fiye Mutonyi. Olutalo lukyagenda mu maaso mpola mpola. Fiye agamba nti Deben kwogata ne Rema bagenda maaso n'okuba nti bakwata oluyimba lwe ne balugaba ne balukola ekintu ekyanyiza mukyala mukulu amanyikidde
amanyiddwa nga Fiye era nga Fiye teyasobola kuba nti anyigira The Pen kubanga The Pen yali songwriter oba oluyimba yagenda maaso n'okuba nti anyigira Rema kubanga Rema yagenda maaso n'okusaba oluyimba lwe lumu olwo wano nno ekintu ekyatandika okuba nti kireetawo obuzibu n'obunkenke era nga battle ekyagenda mu maaso n'okuba nti egenda mu maaso silent battle for 3 weeks olutalo lukyagenda mu maaso Fiye akolima Rema ye ali happy kubanga ebintu bye bigenda mu maaso n'okuba nti bitambula mbatumiddeko bannayuganda bagamba nti nze Ntambi Kimso Rich Boy Maxudi Junior tugeko mu next episode ba bloody bange until next time.